amagenda katonyeze munana nkwano mugulike program zaffe za Metro of amagenda katonyeze munana nga bulijjo mwe bali kutwagala mugulike yo okukola kuyiye ekikumi abatanatuuka wakati basabira mutuuke bulungi abali makaga benga mutuuliza mu bali kutwagala ate abalwadde tubasaasidde nnyo nga mulabye n'obulwadde kasabe Katonda nannyini ggulu n'ensi abasuuse abasawo mwenna mwe bali kujjanjaba abantu baffe abasawo abazungu n'abasawo baffe ab'ekinnansi abajjanjaba abantu baffe basobola okudda engulu mwebale omwaka gwo tugutwaliriza ennaku z'omwezi 8 Desemba nsuubira omwabiri tujja kuba tumaliriza ate nga ngenda mu liivu programu eno nga tekyabeerako omwaka ogujja tulibeera abalamu aye tuliziddamu buto naye nga mbadde ngezezzaako okuddamu ebibuuzo byammwe ate omwaka ogujja njagala ntandike ate nzireyo mu masomo gaffe nga bwe twalinga obulamu bwe bunaaba nga bwe buli. Ono ye mwami Kawuma mu ggwaatiro Butambala ndoota mpasizza omukyala ku mbaga ne batugabula obummonde n'omuceere. Munange omusajja omukulu ayagala ogenda osamire ye mbaga era nze bulijjo kyembagamba kuloota ng'oli ku mbaga bakubye embaga kiba kitegeeza kuwaza Lubaale bamuyimbira ajje ku mutwe yeeyogerere naye mwandiba nga Lubaale wammu alimu engeri kubanga sirabangayo kijjulo kya Lubaale kiriko obummonde buzungu okujjako nga muli Banyarwanda oba Balundi ab'engeri eyo naye nga kibakulaga wano muzimu gwe balaga mukyala gw'olina ayinza okuba nga jjajja mukyala yajja kufumbirwa nga bayinza okuba Bannarwanda oba Balundi oba Batanzania batera okulya obummonde obwo. Mutebi Kizito Kalangala ndoota omwami akutte omuggo nga wakati waagwo ngabo eyo ddamula ya Lubaale wa jjajjaawo gy'ayagala ogende jjajja ajje yeeyogerere obagise omuti akubulira omuti mubabajja omuti ogwo gubalamu omutuli wakati akubulira emiti n'emiddo omuti ogwo gusalire ensolo ye gy'aba bagambye ddabula ya Lubaale ogenda kuba Senkulu Mandwa nga ogenda kubeera ng'otendeka abazze abaliko Lubaale n'omusalira n'omutendeka n'ozimbira n'abantu amasabo ogenda kuba Senkulu Mandwa Kizito Kalangala. Nalumansi Erukaya bambi ab'Emasaka mbaagala nnyo n'ab'omu Bizinga ndoota omwami mu kkanzu ya yero omukwafu oyo Ndawula ayagala era omubiri gujja kusiiwa nnyo oyo Ndawula yaloose sandi kanzu eza yero ezo bezityo Ndawula kiragala yaloosa ffene yaloosa ebibala nvunza biku yaloosa abasiraamu Ndawula omubiri kusiiwa kiwanga kukirwaza Ndawula Bahajati abo bonna era ndoota omulalu Ngangoba oyo Bamweyana bamuwa ebibye oyina ekikapu kye oyina ekanzu oyina ekutiya ye oyina Lugabireze oyina emmindi ye oyina effumu lye oyina endeku ze Bamweyana bamuwa ebibye yaloosa abalalu yaloosa Bobi Wine yaloosa abalalu abayaaye ababbi abatamiivu kugwa ddalu kwokya kasasiro kubeera ng'oli mu kibuga oyo Bamweyana. Ebibuuzo bino banne njambiddamu naye lwakuba nti buli mwayagala muddemu lulwe engoba nenzukira ku mulirwano ndoota negatta n'abasajja ekitambo kyaffe kikazi kisajja kyagala okikola kinene nnyumba yaloosa okwegatta teriyo musambo mulala gwonna gwagala nobona nkubira kyate banna nange yaloosa okwegatta nga oli mu kikolwa eky'okwegatta ekyo teriyo nkibagamba ekikolwa eky'omukwano kitambo kyaffe kyakika kiba kyakuzaala kyekibaloosa okwegatta
kwemazisa era ojja kulaba nga n'akantu katidi ekyo nkyo nkibagamba era ojja kulaba ne bannyoko kati ngeri dalumansi ne bannyoko nga bakusabako bakitaabo tofumbirwa temufumbirwa abaana mutandika okweyagala ekyo kyo nkize nkibagamba abasajja ab'enjawulo kitamba kola kinene nnyumba okole kinene kyawanga olaba abasajja ab'enjawulo kinene kyawanga kinene nnyumba kinene ettaka kinene ezzimbo abo be basajja n'ebitambo eby'enjawulo ebisukka mu kimu n'okuloota njogera kamale okufuka wano musoka ajja kufusa ku buliri musoka yafusa abakyala ku mbugo nayagala ojja kulaba nga onyonya amazzi kasikonda kamunguluze n'okutuyana n'obutava mu kibada oba obutakigendamu oba okukiddiŋŋana n'empawamuka nga wonna wakalu musoka yaloosa abakyala nga ofuse okuloosa nga ofuke bweru saala mityana ndoota embwa n'obubulugu bwayo nga bebase wenkolera dungu dungu yaloose embwa yajjawo ayagala ekika ky'embwa eyo ebbala langi oligule biteeka awaka funa olutuula ng'ombe fumulye era asalirwe n'embuzi ye bakosibe yemmandwa enkulu ku mutwe gwo yemmandwa enkulu dde omutwe ojja kulumira mu mugongo mu kawompo nga n'omugongo gukuluma munnange saala emityana dungu era ojja kulaba ng'oyoya n'okulya ennyama enjokye ennyo oba oluusi nga toyagala na mmere era kyobulaba nti omuntu kutegera nti toyagala kulya mmere nga tolina mulaka gwa mmere ng'omanya dungu kutumuukera ku nnyama n'ogabulako ku ttale misito gy'ennyama n'endeku y'omwenge ne ku mmere ey'omu ttaka n'ogyo naawe n'ogiryangako ogabe matooke nga mookye n'ogalyako oluddamu n'ofuna omulaka gw'emmere ngamba appetite y'emmere lubuto emityana bano bonna b'emityana ndoota kabaka ne Musebe kabaka kinne bagamba ye kabaka bulamu olumba ettanda kuloota binnya bijja toyi bi accident bafu mirambo keesi z'abafu ofudde bakuziika oyo ye kabaka olya ndi kabaka bulamu yatambuliramu kabaka Museveni nkize nkibagamba mwayi kati kawumpuli Katikkiro wa Lubaale yaloosa oli mu makubo bikere ebiswa bisaze oyo kawumpuli buli lwakuna mu bimbooza ne mbibaddamu ndoota ndi ku ssomero kitambo kyammwe kyabonaabona nga bwe mbooza nga bwe bambooza nti mbitegedde anti Lubaale agenda kwettira mbikusomesezza okozeewo ki obiwulira naye okozeewo kyajja kwettira nti kikyotategedde binze mbasomesa kiki mutategedde kati okyabuuza nti Kirubaale yannuma dogo ajja kwettira nakatabe entendeka ensalya n'ennyingiza ya Lubaale weekali kafulumye kubulange weekali ng'obatunda certificate za Buganda nibo weekali kina kyolimi Uganda emmengo gyekali mukono bookshop wano waggulu ku Wakazi House e Kampala weekali Colin House ne ku ofisi zangu kibina ofisi zangu kisina kayiza weekali ensalya n'ennyingiza ya Lubaale ebintu ebyo byonna mu ebiri n'ebirooto byamu Gerard ndoota mpeese akawala kesimanyi ku pikiri si jjembe nenkagulira erindaazi k'omukazi yansanyukira ennyo nga bwambuuza muva ku ki okoleka ukiva ku ki okuleka amaduuka gye muvuddeyo nayo temuliiyo teriyo mayo ne mujja mungulako munnange samira ejjembe lino jjembe kkazi lyagala olisamire era ofumbe ekijjulo kyako naye tekubulanga amandaazi yinza okuba ejjembe ly'abamweyana bamweyana waliwo alina bamweyana alina ejjembe lye kati wano bakulaga munnange Gerard samira ejjembe kkazi naye lyandiba ery'abamweyana Sseŋŋendo ndoota nsiiga langi ng'efaanana etya nkukubira essimu n'otagikwata nze nina kubeera akulinda masimu sebo mwami Sseŋŋendo
era olwo banvuma ne bampemula ne mbasekerera ngati baba no mitwe gy'abaaki gwoyagala nze ate nze onkubire bwe ofunye omukisa n'enkukwara ye n'ompemula n'onvuma nze nkutunuulira butunuulizi n'enkuleka ekinene kyawanga kubanga gwoyo eya tayimu nze omulala kitama yabudde nze nga nkuswiki kuba nze nina ebbatoni essaako nejjaku gwe ne bw'ononvuma ne bw'onompemula siibwa munnange genda ojje Lubaale omugyemu eddago Lubaale muloge ng'omuntu kwe kusiiga langi bakwambulule noonya omukyala aliko kawumpuli oba nabuzaana akwambulule oba omusajja aliko kawumpuli bakukuba ebyogo byo nga 9 nga buli lunaku bakunaaza nze simu eyange nina essimu 2 gw'oyinza okukuba ng'ate ndi ku layini ndala ate nina eyange eri private nyinza okuba nga ndi kweri sijja kubeera nga njogera na muntu wange oba mukoddomi wange bweru ate nkwate endala nedda mwannyinaze bw'agikutte tomuvuma mubuuza ne byabiddamu kabe mukyala wange tekitegeeza nti bwe mba mbawadde layini zange nti onkubi tekitegeeza nti nina kubeerawo okuva ku makya nkwate essimu ssebo oba nnende sempala ddume munnange nninde ggwe nkwate essimu zo nedda ssebo seŋŋendo mbeerako ebyange byenkola kati bwe mba ngenze mu ttooyi ngende n'essimu nedda ssebo ate ziriko obudde ndooto omukyala eyagenze okunkuba ebidomolera tola Lubaale alimu eddogo mukazi yamuloga neŋŋaana nti tokigeza Lubaalewo omukazi yamuloga ndoota bantendeka box in kisaawe genda osamire amayembe geewammwe nze nkibagamba nti bw'oloota ekisaawe gaba mayembe okwata mupiira kwata ggoolu ovuga pikipiki babbikubbye basirikale emisota gikugoba ebintu ebyo mumanya mayembe munyenyezi zaaka genda bakutendeke okwate essanya Lubaale ogenda kubawa amayembe ng'okwata essanya okwatenga ebirogo oggalengawo eddiiro mayembe ga ndege bakutendeke okwate essanyu otandika okukwata okwatengako abantu ebirogo ndoota jjajja mwami mu nju ya kkubo ng'ali n'omuggo jjajja mwami gwe muzimu gw'olina nga bw'atunuuza mu mulenzi oba n'omuggo nga bw'akutunuuza mu mugongo n'agwa nga bw'akaaba nange n'aguntunuza mu nsigo jjajjaawo ayagala alina amaanyi ge ag'enjawulo nga buli muntu agezaako okumuloga yafa oba bimuddira kati gwe muzimu ogukuliko gwagala ogutendekebwe kwate omuggo gwagwo ojjanjabe ng'abantu era nga teri ali kwesimbamu jjajjaawo yaliko amaanyi ge ag'enjawulo era ndoota we ndi wassenga n'emikwano gyange ne mugamba nti seŋŋendo nampanda amalusu mu ngalo zombi emirundi 2 kale nno munna ogwo omuzimu olina n'omuzimu omukazi ogugira mu kifaananyi kya sseega nagwo gyeguli va ku guli omusajja guli omusajja gyeguli n'ogwa jjajja musenga nagwo gyeguli gukuwanda mu ngalo kitegeeza nti gwogulina ogenda kukolanga kasolota nga bakuwa omugugu bakuwa akaveera kali kalimu ebiddo oba kaddugavu oba kakyaka kali bakuwa omuggo bakuwanda eddusu mu kamwa oba mu ngalo ti gwoliko era kiteri kyobola nti omusawo muganda bw'abaawo eddagala aliwandako nti genda owone naawe ogenda kuvumulanga abantu ndoota nnima mu nnyanja okulima ddungu yatera okulimya oloota ng'olima tembwa mu nnyanja ndoota ndi mu nnyanja ezo mpewo za nnyanja zize nzogera ku kiwanuka musoke mukasa yaloose ennyanja kuwuga mukasa biki ndoota ssenga muloole aguze entebe empya genda osamire Lubaale bamugyemu eddogo omuzimu gwagala ogwo bakwambulule nagwo gwambulule ogwambaze embugo z'entebe empya
ove ku lukuusi, kuve mu lukuusi veeko ettaka eddogo gudde kuggwe ze ntebe empya otandika okulagula. Ngula amayirungi ku mukazi, tolaba bwe bamweyana, yaloosa amayirungi njaga Bobbi, abo bonna bwe bamweyana. Ngula engatto, Muwanga ayagala ogula engatto za Muwanga, bazisale bamusalire, ozikubenga abantu mu kibbo, zibe engatto 9. Ntambuza ebigere, ate munnange bw'obeera musawo otambuza ngatto, era bw'obeera ku mbuga obeera mu bigere, gugenda okubeera mulaguzi. Nvuga pikipiki ya sport ago mayembe. Ndoota ndina emikwano gyange ebiri, ekyo tutambula ndi oyo Lubaalewo naawe abeera mu ebyo ebyagundi n'emikwano gyange, nange endoota nina nange endoota ani abintaputira. Nakati egganda ndoota tulina emmange omuto ne muganda wange tugula muwogo ne mugwa mu mazzi, omusajja najjira ku ggaali nanyinyonyola n'endayira obutakiddira kulinnya. Ogwo muzimu mukazi gw'olina, era omukazi ogwo yafiira mu mazzi. Omuzimu ogwo gwafiira mu mazzi gwaliko empewo oba yetta, gwe guli ku ggwe, gwagala ogusamire era okolekeeko emikolo, ekyo obeere bulungi. Namusoke egganda ndoota lino ne muganda wange tugenda mu kyalo, eyo genda osamire Lubaalewo, bagamba kuzimba ssalo, kwe kuloota. Era buli kibaze nti bagamba buli wakuna, buli oloota ng'oli mu kyalo, Lubaale akugamba kudda mu kyalo ozimbeyo amasabo, onoge eddagala, ojjanjabe ng'abantu obusawo bujjajjabo yakoleranga mu kyalo si mu kibuga. Nendaba omukyala gwe mmanyi ne tulinnya mu lyato, ennyanja neefuukuuka neetuuka ku lukalu, mu mwami omukadde omugagga ennyo n'ampita. Mukyala ne mwegaana, oluvannyuma ne mukkiriza. Ogwo muzimu, nagwo omuzimu omusajja nagwo ogulina, omusajja omugaddegagga omukadde, jjajjaawo yali mukagga. Naye ng'empewo zino zirabika jjajjaawo yaziikibwa mu bizinga, era olituukayo oba Ssese, Kalangala, ebyo bizinga bwe bityo, girabika omuzimu guno gye gwaziikibwa era gwagala n'eryato lyagwo. Ono alina kabugo kantanyi aleni, ekijjabijjo kyali kiwanvu kyo. Ndoota ndi mu musiri gwa kasooli n'omwana wange. Ekyo nno munna ekisi kitambo kyo tekyawangibwanga mu kikongolero kya kasooli. Ne batukwatiramu nga bulijjo, fenfe tumubba, ne batutwala ne tusanga eryato ery'abantu 2 ababiikiddwa. Omu n'agamba nti abo si babbi, ne batusonyiwa. Munnange kitambo kyo kyagala baakibbako ne kibalemerera ne bakizza. Jjajjaawo ayagala owange ekitambo kyo kyalinga mu kikongolero, kisalirwe, kye bakwetaaza. Waliwo eyakibba ne kimulemerera n'akizza, anti waliwo abantu abaagala okubba bba. Ne batuwa ennyama ewunya okugira, tolaba nti kitambo bw'onoogaana ojja kutandika okulya abafu. Jjajja ayagala kulya ku nnyama eŋŋundu ewunyeeko, emiwuula n'empandula amalusu n'eŋŋaana obutakiddamu. Jjajjaawo ayagala omukere ku nnyama eŋŋundu, emalawo ennaku 3 n'ogyokya ey'ente, n'olyako endala n'onaaba, ku gy'ayagala okufuna ku mirembe yennyama eŋŋundu. Jjajja anzaala mmange n'ajja n'atuula awali kitange omuto, ono kinene Zimbo. Jjajjaawo ayagala omusamire, kijja kigenda wala, ebyo byaffe byakantanyi. Nakirijja ndoota nzadde mwana mulenzi, kitegeeza nti oyinza okuba wazaalibwa n'omwana omulenzi, oba nga wazaala ku mwana omulenzi n'omuggyamu. Oluusi ndoota nonda mwana ow'obulenzi, era oyinza okuba nga mulina kasowole ow'omwana ow'obulenzi ataasibwa, oba nga wajjamu ku lubuto nga yali mwana kasowole nga wa bulenzi, yakujjira. Bw'oba oloota muwala ng'omanya nti abeera muwala. Era ndoota mulirwana andeetedde amayuuni, muwogo n'amatooke mu ndagala.
baagala kufumba kijjulo nno ekyabalongo. Naye abalongo bakyagala okifumbe kijjulo ky'abalongo, kuliko n'emmere eyo. Najjemba ndoota tuli waka tufumbye ebyennyanja kijjulo kya Mukasa. Ekyo nze kibabuulira ebika by'ebyennyanja: muwogo, lumonde, mubisi, katogo. N'atujjulira nga bwe mugamba bwe bitali byennyanja biti bifu. Baagala ofumbewo kijjulo kya Mukasa naawe okuli ebika by'ebyennyanja eby'enjawulo, naye obitemeeteme ebifi nga mulimu lumonde, muwogo mayitooke n'omubisi, Ssaalongo, Magunga ne Busaabala Kyaggwe, Ebusaale Kyaggwe. Ndoota waliwo ambika ekifaananyi kya Ssekabaka oyo Walumbe Ttanda tiyakusalako dda era ajja kuwabuwaza. Kasoota Kabaka Ssekabaka kyo kiki? Walumbe Ttanda ku maaso eyatta abajulizi Mwanga, ng'ate ndi muzibe w'amaaso. Mwanga ye yakuziba amaaso, ŋŋamba Kabaka Bulamu yakuziba amaaso. Ate n'omusambo gwa kitemu ogulina kuba ekifaananyi ky'abajulizi kijja, kubanga Mwanga yatta abajulizi. Omusembu gwa kitemu gukuliko, ojja kulaba ng'olwotootemula abantu. Ate nga ndi muzibe ne munnange Muwanga naye yakuziba amaaso, era gajja kulaba nga gakusiiwa. Ssaalongo Magunga guulabye gwe muzibe. Naye waliwo omukwano gwange muzibe ekireka, musawo Muganda, abumazeemu kati emyaka 5, mugagga muzibu naye ate alagula. Kiti kigaana bw'oba tubutalaba naye nga jjajja ate mu kibba alagula. Kati Muwanga akubanja, emmanda ya Bulamu ekubanja, eya kitemu ekubanja. Ndoota nvuga mmotoka enjeru, oyo Mukasa. Tuleyini, ekyo kitambo kyaffe. Era ojja kulaba nga weemazisa vuga tuleyini, tuleera, ekyo kiba kitambo kya ng'efiiridde ezibye ekkubo. Kitambo nno, nakyo kikutte wansi ne waggulu, amakubo agayingiza ssente kigalinnyeemu. Ssettimba enakifuma, buli lwendi emmere naddala entula binkeeta ziveeko, oliko ekitambo. Ffe abasamira ebitambo tetulya ntula. Tulina n'oluyimba olugamba nti omulongo tanoga ntula, yeriira kasukusuku akawoomera abaana. Kasoosamira ebitambo kinene kyawonga, kirina ennyumba, kinene ettaka. Naye oba tobirina tonabisamira, gwe kino jjajjawo kyakuganye kiveeko, aba takyagala. Ziveeko. Tusamira ebitambo tetulya ggobe, tetulya mpindi. Asamidde amayembe tolya katunkuma, tolya mbizzi. Ezo nzinabiwandiika mu katabo entendeka ya Lubaale. Bw'oba osamidde Mukasa Kiwanuka Musoke, tolya mukene, tolya nkejje. Ng'osamidde kawumpuli tolya nswa za naka, tetuzirya, gwe muziro gwazo. Ng'osamidde eddungu tolya nsugga, tetulya nsugga. Bannange ebintu bino amateeka nzize mbibagamba. Jjajjawo bw'aba alina kyakuganye tokirya. Ebyo mbibawandiikidde mu bitabo ne mulisimba ngenze mu nsonda 4. Mwe muganya okusiima abaliddawo balisiima. Maama Nassali Masuuliito oli otya? Jjajja Beeku otya nno? Mukwano gwange Musisi mu Kirundi oli otya? Namasinda Kalege. Bajjajja b'abaana bonna balina embuga bampuliriza mutya nno? Mugyebale gino egyo emirimu gye mukola si myangu, ate basiima bagaaya. Ndoota Nabbi Muhammad ne Ffumu oyo Ndawula gwe musambu omusiraamu, sikyongerako, alwanagana n'abasajja ku lusozi. Olina omusambo gwa Ndawula nga bw'abasindiikiriza mu mpologoma ezo, mu mpompogoma z'omuliro, n'ankasukira omweso ogulagula. Ow'o Ndawula Kabaka yagenda okulagula bannakayima. Wano omusambo ogutereeza taata, ojja kwesiba 10, ngutwale ngugatte mu gwange
nenzuukuka ono ndawula kabaka oteeka oba kati essaawa notekuba ekitono ennyo obukadde nga 7 guno ono ndawula oyinza n'okuba nga oli kifunu nga wazaalibwa oli nga Wankala oba nga omuzimu gwe wazaalibwa nagwo nga Gwankala omuzimu gw'olina nga gwazaalibwa mu Bwandawula nga gwafa tebamusibye nga Wankala era ng'alina n'obutuli ku matu Kiwube ng'ayagala weesibe ogusibe bagusibe mu bulongo. Ekyo kintu ekyo mbagala nkibagambe bazzukulu abampuliriza abasinga obungi tusamira emizimu ne tuba nagyo jjajja bbeeka naye nga tumanyi mu luzimu gw'olina gwazaalibwa mu buzaale ki. Ayinza okuba nga yazaalibwa n'ettimba ne bw'okola Lubaale nga totereera ng'olina kusooka gusiba mu bulongo bwagwo era ne gulyoka gwambazibwa mu bulongo bwagwo okutereera. Bw'oba nga gwali gwazaalibwa musisi olina okuweebwa ebintu bya musisi ne gukwasibwa nga gukuliko. Bwe guba gwazaalibwa n'ettimba bwe gutyo ne gusibwa oba ngo ne gusibwa oba gwazaalibwa na nfudu ne gusibwa. Abantu abasinga obungi temumanyi emizimu gitubonyaabonya naye nga obuzaale bwagwo gw'oyinza okuba toli wazaalibwa nga oli mulongo naye nga gwazaalibwa bulongo. Era gye muba abasinga obulungi muloota nga olaba littimba likugoba likwebakako likukomba ng'omanya nti omuzimu gw'olina guyinza oba gwazaalibwa n'ettimba oba ngo kati ng'ono ayinza okuba nga omuzimu gwazaalibwa mutayirire nga Gwankala gulina obutuli ku matu. Ekyo gye munnange kyetaaga kumala kutaganjula. Ngutwale ne ngugatta mu gyange era ne mpitira mu kituli nengatta ne nguzannya. Tulaba nti omuzimu guno gwazaalibwa mu Bwandawula ne buŋŋamba nti gulina abawala 2 ne bajja ne baŋŋamba nti bazaana be ne bampa effumu erifaanana n'akabonero ak'oku muzikiti n'eddala eriringa eddirisa n'oluggi. Munnange jjajja ayagala akwasibwe ebintu by'omusambwa gw'omusambwa gwa Ndawula era ne mukyala we Nanseko naye aweebwa ebintu bye n'ebya Nakayima. Njagala otegeere Ndawula wa bita bingi nga 5 naye kati wano abakyala abamanyiddwa Abakandawula Nakayima Mubende Kabaka Gwogombe era namuwandiikako naye aweebwa ebibyo ye muwala omu. Owookubiri Mukandawula bamuyita Nanseko asesa abantu. Kale buli kabaka buli mmandwa erina abakyala baayo naye kati abakyala olina uko bakyala 2. Mukwano gwange Ssettimba w'Emmamba Nakifuma olina olugendo lunene ate nga Ndawula yakulembedde alinga Muwanga okyoppoka. Muwanga nakulembera kugiba kubanga musajja yasembayo okuweebwa naye ate bwakusooka ojja kujja ne Lubaale akulema kubanga oyinza obutategeera gwe notandika okugamba nti nasamidde Muwanga atandika okukola naye ng'akuteeze katippa. Ye Ndawula avunza n'akuvunza ebitundu ebyekyama n'ofuna ensalika n'ofuna envunza amabwa oyogera owunya amasira mu matu nvunza ku bitundu ebyekyama ne zijja enkana ne zijja amayute ensalika olina obisente olina ebikugiro ekiwuvu nga kiwunya alagye nefuka alagye. Ndawula naye munnange bwe ndaba omuzimu gw'olina gwazaalibwa mu Bwandawula nga bwa kifunu
nga gwankala ate gwalina n'obutuli olina gusiba buli omu nga musiba mu bwakiwube bwe butuli ku matu aye n'obwenkala n'ente y'amakala nafuna aneto nate kukubeera nga mugisu enakifuma byonna benakifuma ndoota ndi wasenga kawala k'omuliraano ne kansaba amayembe ne googera nti ku mulirwano wasenga yagansindikira nkyayibwe buli omu nga bwe negayirira negayirira kugasoonyiwa obutagwokya nange oliko amayembe gavaawo ku mulirwano gende omuntu ow'amayembe agakwate bagwokye olekeraawo kubonaabona biri mu maaso Bendikito nsaba kunjawulira ennuma y'ebitambo ekikazi n'ekisajja ebyo byonze mbyogera ennuma yakyo ebisenge byonna bifaanagana ekyawukanako katono ekitambo ekikazi olwota ekitambo ekikazi gwe ng'omusajja olwota abakazi bakwefungulira okomba abakazi mu mbugo abakazi bakudduka buli gw'okaana ogaana ekisajja olwota oli ku bakazi kwemazisa kulota nseenene enswa ennuma yenna y'emu tewali njawulo ennuma yaabyo nga bibanja oli ennyama y'omu kamwa ebibuno bijjako amabwa kaboole oli enjala oli ebbumba oli ettaka olaba ebyaka mu maaso ettaka likuyika mu maaso ebisolo tebizaala enkoko tezizimba emitwe amaaso gatungukamu nanga ebisinziro bikuluma temuzaala oba musitandika okusera abamu emmere egaana okubala emmese zijjula mu nnyumba temufumbirwa temuwassa mubeera baavu ebibanyigiriza mu buliri ebibatugga mufa muli baavu mwetundako ebyammwe ennuma y'emu ngoye kubwatuka muliro kwambala mpale za biraka kusamba ttaka kwetikkatikka bisawu gwe migugu gumu mwetikatika kunobaanoba muba n'obusungu amannyo gabawangukamu tebuli okunenyako ng'omukyawa muwaŋŋanguka n'oweebwe muti eyo bwe mutyo mwe mutayabya nnyimbe ne zibazimbirira ku kyalo ne mubeera mu ebyo ebitambo muba baavu byebyo gwe twala ekikazi nga bw'owasa mukyalawo ebikolwa by'okola ne mukyalawo eyo ng'emanya ekitambo kikazi kyo kikweraga nnyo olaba omukyala asikiriza ssenga kukwata bwana buto kukwata bisolo ng'omanya nti ebyo bitambo genda osoma akatabo kange ke bayita ebirooto by'embuyaga mu ebiri akatabo ke bayita abalongo b'emisambu abazaale nakalabyeko mu Mukono bookshop genda nalabye kopi 5 Mukono bookshop ngibagamba eri waggulu kuyita ku post office yambuka waggulu ita workers house ku mukono ogwa kkono wali Colin house muli Mukono bookshop ojja bisangamu ebintu ebyo nabiteekamu n'abalina ebirooto by'embuyaga Kazibira Moses ewattumbi nina oluumu lugaanye ebitambo byaffe era bwe tuba tubikola tuteekamu eddagala lyaffe lye tuyita erya musooliini okugoba oluumu ebitambo bigaana oluumu okuwona n'endawula naye agaana oluumu okuwona munnange weekwabikola ebimandwa ezo ab'ekika bo baawona ndi makanika kasitoma bwajja nga lutabuka Samira ekitambo kyewaffe nga badduka nga lusituka nga mpunya nga badduka ndagirira ku ddagala ekitambo n'amayembe gaagala munnange naaba ku nkoolimbo demuyite nti namuti nga mulimu kagundi kaffe kamagere ga nkoko oba
musoolini ngemuyita kafumbo omusajja owakati onaabenaabeko naye okole emisambu egyo nga mpulire ndagirira ku ddagala nga bulire era nga bulirewa landiroodi tampite mulogo munnange bubonero ki obw'obuko bubonero obw'obuko butya kukankana kweganza bwe bubonero kukankana nga mukankana bulidde ki bubonero bw'obuko enkoko okulaba nga buli wootuuka mu maaso go nga zeerinnyira oba ebisolo tirubaale waalimu obuko nga gwe osanga ebisolo ebyerinnyira oba ebinyonyi kabonero ka buko okwefukirafukira obadde ofuka neweefukira kabonero ka buko oba obadde awo neweefuka kwerotorera ng'ogenda okudda engulu ng'obuliri obufusidde munnange bubonero bwa buko. Sserugwe Katooke ndoota emmese ezikaabira mu kibbo wansi mu kitanda nga zirimu 3 n'enzitako 2 endala nedduka nebaagala ekisalambo kyammwe kirina ensawo ya lubaale yakyo yansomba byuma ez'emmese baagala ozigule zikuwangirwe. Ago ge makulu agasooka. Ag'okubiri bwe zinaaba enzirugavu manye enjeru nga z'olaba ng'omanya tulina ebiteega ndooto emisota emimyufu mu bitooke gyegasse jjajjaawo oyagala owanga ejjembe lye n'omusajja eyasima namunswa n'amunkwasa mu ngalo kitambo kyaffe jjajjaagendangamu kinnamunswa kitambo ekisajja tube tuba tubiwangafu ababitegeera tuteekamu jjajjaawo anza ogamba nti ennyota yakyo yali yannamunswa owa namunswa kati lino ejjembe lyolaba omusota omumyufu ejjembe lyako jjajjaawo ekitambo kye kyali kisajja naye tatubuulidde ennyumba mwe yawangibwanga naye mwagendangamu kinnamunswa we yakubuulidde kwaliko ejjembe lye kwali n'ensawo eyaki ey'ensomba byuma. Sserugolola nti otere jjajjaawo akunnyonnyodde era ojja kulaba nga ogugumuka weekanga. Mukuye ne babanga bammamba ne babeera nno bwe bati bamukuye babanga bammamba munsonyiweko bamukuye babanga bammamba ndoota enseenene ezo nzogedde nnyo byebiroosa enseenene kyagendangamu enseenene ekikyo ekinoloota nga oli ku bakazi olya enseenene olya ebbumba olya ettaka kyagendangamu enseenene era ekyene bw'otumala okusamira ekiti ekitambo kiriisibwa enseenene kyo kikulu nnyo kubanga emmere yakyo enkulu. Ndoota amagi oyo timba yaloosa amagi n'emusota gwa ttimba era aba ayagala omugabuleko. Ndoota kabaka oyo nkize nkyogera bulijjo oyo kabaka emmando ya Walumbe Ettanda eroosa ebinnyabafu binyatta oyo kuloota kabaka motoka nzirugavu basajja bambadde ebiddugavu n'ebyeru amaliba amawanike ku miti gy'amasannyalaze. Omusajja omukulu ayagala kiwanuka ayagala omusamire bamusibe eddiba lye ery'endiga era kasobola otoola amasannyalaze gabwe yaba kiwanuka alumya omutwe n'ebbugumu oyo aloosa nga okutta emmundu olwanagana. Okuli n'ag'ente 2 maama mukuye bakwetaaza kusalira Lubaale kati ag'ente 2 kati kitegeeza kuliko eryamuwanga limu emmyufu kuliko lubanga 2 ago kati oyinza okwesanga eryokusatu nga bw'ogambye nga lya kinene kyawanga nga nzirugavu
gwe wagwayo dda gw'otubonyaabonya n'ogwotussa obwavu oganye otuyamba ag'embuzi 3 n'endiga 1 kati okiraba nti ag'embuzi musoke asalibwa embuzi eya luyina enkazi kiwanuka endiga emu emyufu oba enjeru mukasa dirimu gwe bakusaba maliba ga mbuzi Lubaale maliba ayagala endiga emyufu wo kiwanuka n'ennumba nga bwe zinnuma nga bwe ziruma muganda wange n'ejjembe lino lyawangibwangamu ennumba gw'oli bubi obwavu bujja kukoluma nnyo n'ebisulo bijjule omubiri gwonna gw'obwavu kyaleka ne certificate tujja kusaba Buganda ekkolereyo certificate y'abaavu nazo gibeeyo kubanga ono gw'otaka okuba ng'oli mwavu bulungi nnyo jjajjaawo kyakulaga mu kugira luba weemaganye nota tuzimba ekiro ng'ekiro waliyo TV kino si kitambo kyabwe kitambo kuzimba kiro kyaliko ejjembe eryakiwanuka ye TV eraga emipiira ndoota ngula emmere embisi ekyo si kijjulo kya Lubaale abakka essisi ne banteekako embingu nga bwenkaabira mu bantu munange Lubaale akusibyeko obwavu oganye omumukola akulizze ojja kufa bwavu Lubaale yakuwasa dda ani mune Lubaale wa bika bingi eriyo gwawa ssente n'amumma ezzadde eriyo gwawa ssente gwawa zadde n'amumma ssente ate eriyo alibeerawo nga bo baavu talina kibuluma balya naye nga baavu balungi nnyo eriyo gwaleetera obulwadde nga gwe towona eriyo baawebwe nga muli awo gwayinza okubeera nga gwe tuva mu mabanja buli banka yonna ng'ekubanja nga ssente ezo efuna ne weewola eriyo n'ogenda mu banka endala nga gwe buli ssaawa oli ku pressure za banka eriyo gwe nga wakyayibwa bukyayibwa nga buli muntu yakukyawa teri akwagala maama yakukyawa kitaawo yakukyawa baganda bo tekuli n'omu akwagala ebyo nabyo gyebiri buli omu alina kategore gy'amuteekamu eriyo ng'oli nga ye amubbisa bubbisa ng'oli abba ne paadi z'abakyala eriyo baasuula eddalu ali mu kategorize ez'enjawulo kale naawe ono wuwo munnange yakusiba empingu nga bw'okaaba lubowa yakusiba empingu ye ogenda kuba mwavu nnyo obutobikole hamu emakindi ndoota tuyingira essabo nga taata buli mwana amala kumuwa olumuli nga bw'abuuka enkata z'etteete mu mulyango mulina omukolo gwe baagala mukole nga mugenda okusamira era taata sisita wange aloota bamuwadde namba 7 aliko omuzimu gwa jjajja wa 7 nga nze bampadde 8 ne mubuuza biki kati gwoliko omuzimu gwa jjajja wa 8 ekyo nkibagamba bwe tuba tubala ova ku jjajja azaala kitaawe yasooka n'ekiba kizibu nnyo okumanya olwa nange kennyini Bantubalamu nkoma ku bajjajja nga ab'omukaaga aw'okumanya bwe tuba tulamya nze muzukulu wa Lutaaya agalamidde embalwa nze muzukulu wa Kyebuzibwa agalabidde ekireka mu Kiwenda nze muzukulu wa Balaaka nze muzukulu wa Kyebuzibwa nze muzukulu wa Musamba nze muzukulu wa Njala Egulubya nze muzukulu bajjajjange bonna abali kireka Bukolemeezi wano Kalungu bonna nkoma ku wa 6 naye gwe okumanya jjajja ow'omunaana kale nno munnange jjajja akubanja osamire Lubaale naye nga bwe muli bamugenda taata ye yakola okusiba Lubaale enkata ez'etteete n'asiba Lubaale wamu akindi Alani Omulaŋŋo eGayaza Pulota otendeka mmange maama w'omuganda jjajjaawe n'amulinnyako n'ampita mu ddoboozi ly'ekikazi nti ndiko empewo naawe oliko empewo ez'Abalaŋŋo maama w'omuganda bw'abanga naawe oliko manya nti n'empewo ez'Abaganda zikuliko mukyala mukazi akindi munnange Omulaŋŋo ng'olabye
bakisuula Joseph ndoota ente emyufu ng'entomera eyo muwanga oba ejjembe nga lyasalirwanga nte eyo. Kasirye enkulungulutale ndoota ntambulira mu malimiro Ddungu yaluuse ennimiro era omutwe gujja kukuluma nnyo n'embwa ozisanga awaka nga tezivaawo. Hadija Namukasa okuloota nga bandagira okukunoonya nkulabe lunaku ki? Bakugamba Hadija munnange bandaba Mande Lwakusatu Lwakuna Lwakutaano butasukka ssaawa 7:30 Mande Lwakusatu Lwakuna Lwakutaano tasukka ssaawa 7:30 wali esseeta emukono. Babirye ndoota omuwala eyeetuga kitaawe amutaase mulina omwana eyeetuga mulina omutuggo mu Lubaale amutaase ne mugamba okumukuba ekizibu kive mu kika. Munnange mulina omuntu eyeetuga mulina omutuggo mu Lubaale era mwetaaga muguggyemu. Ebyo byebimu ku bizibu ebireetera Lubaale okugamba nti Lubaale tandoosa Lubaale tumukoze tuli baavu. Bizibu ki ebiri mu Lubaale? Bizibu ki ebiri mu Lubaale ng'omuntu yeetuga, omuntu yetta, omuntu yafa nemutazza muzimu gwe oba yafiira mu accident oba ku nnyanja, omuntu bazaala mu beezaalamu, mwayokya Lubaale, mwaziika Lubaale, Lubaale alimu eddogo, mwagula kifaalu, mwatta omuntu mu kika, mwatta omusezi, mwatta omubbi. Ebyo Lubaale tatereera byabagaana okuloota. Mwabba embizzi oba ekisolo ky'oli, muliko ekikolimo, mwakolimirwa, mwanywa oluzaalo ne mutasasula, mweyama ne mutasasula bweyama. Lubaale yaliko ebbanja bajjajjabo tebaamalayo ssente za muwanga. Bw'otomalayo ssente za muwanga tolitereera. Lubaale ali musikira agenda kubonaaba. Wagenda jjajja Beeka mpa kyakulaba tajja kunyiigira oba mama Nassali abo bannange n'akulagirira mu ddiiro nti gende w'abantu balamu mpa kyakulabirako akutendeke ku mmandwa gundi n'otagenda kuddayo wa jjajja Beeka kumwebaza oba mama Nassali kuba abo aba akulagirira oteekwa n'otekawo ekita ky'omwenge ne ssente ekigula lugi. Era bw'omala okusamira emmandwa eyo gisitula ggwe kennyini n'ogenda mu ddiiro eyo, emmandwa n'erinnya n'esasula mu ddiiro eyo yagisindika okugikola okutereera. Ebyo bw'otabikola Lubaale wo talitereera era ebbanja lirisigala mu baana n'abazzukulu. Mwatunda ekibanja ky'omusajja oba omukazi, ekyo nakyo kizibu. Mwasala emiti gya Lubaale ne mugyokyamu amanda, ekyo nayo kizibu. Lubaale tatereera. Mwatta emikago temwagisazaamu, mulina emizimu gimiringijje egy'obusaba bupakasi obwajja ne bufa embodooli ne mubuzika ku bika ne mutta nabwo omukago. Nze taata wange yabusikira bungi nnyo ewaffe awo we twalina. Ebintu ng'ebyo bye bitudaaza. Gw'olabanga ekyokuzannya naye ezo embodooli zibabonyaabonya mmwe. Temwabiza nnyimbe. Nabadde nalabye yampeereza message n'aŋŋamba nti bakadde jjajja wange yafa mulokole, yafa n'ekitanda n'ekibanja kye akitunze. Kati tulina ennyimbe 40 sinjabye, buli afa bassaako busa nti mulokole, netubonaabona ekintu obutayabya lumbe. Oyo ne bw'olibo nga Lubaale akuliko tolitereera mukwano gwange. Onga temwabiza nnyimbe omuntu ababonyabonyereza ddala abaana n'abazzukulu, okwabya ennyimbe, okufulumya egyo emizibu. Ate munange omuvu atamiira yeeyogeza wano naye olumala okufa atamiira ettaka agasaaleka baana saaleka bazzukulu ne mutabya nnyimbe lwange.
abantu abekyalo ne bakuŋŋaana ne bamanya nti olumbe lw'omutaka gundi lwabiziddwa ne balaga omusiko omulala. Ebintu ebyo bitukuba bantu bange, ebyo byensozi zimu ku nsonga ezironaga nti byendoota mbyerabira. Lubaale tumusamidde aganye okutereera, Lubaale tumukoze tatereera. Ebintu ebyo abalongo, abantu singa obungi mugenda n'abalongo kati owaswa naye ne bwemunaabasiba abo, era nye nazaala abalongo, era ne bw'onoobasiba nga tokoze bitambo, tobasibye, tokoze bitambo, Lubaale talitereera. Tosibye balongo ab'emisambu abazaale. Mu bazadde ozadde omwana alina akagere akampi, ozadde omwana akagere keeweta, ozadde omwana aliko obuyembe, ozadde omwana wankala kifunu, ozadde omwana ebyenda biri bweru, ozadde omwana kitembe ejjanga alinga kibumba. Mutasiba baana abo. Muzadde abaana n'amannyo, muzadde omwana n'ebyomu mpale nga omwana alina ebyempale, abo mutabasiba. Muzadde omuntu n'atuuka okukula nga talina mannyo mu kibuno, abo balongo nabawandiika mu kitabo ensalira nenya abalongo b'emisambu abazaale, abo bonna bagaana Lubaale. Ate gwe aliko Lubaale nga tomukozi ebiri mu Lubaale nga tobijjeemu oba tobikoze, Lubaale otatereera. Lubaale taluma kika. Gwe gundi weighing scale, gwe bagita wengitoya minzaani, gwe omenyekera abalala, gwe gwaluma obikole, obijjemu ebizibu biri mu Lubaale, bijja biriko eddagala gw'olina. Kubanga ye Lubaale agamba akalombolo akayomyomo nga nkutta nga nkwata ki mulala. Lubaale bwali mukwano gwange mpuliriza ali ku metro fama 9:8. Ebintu ebyo babirye oteekeddwa era ndoota ovuunulira abantu ebirooto n'obawandiikira. Nze akatabo ka Buganda mune mbiwandiise, naawe jjajjaawo gwe muzimu gw'olina babiri. Jjajjaawo naye ajja kutaputiranga abantu omuzimu gwe nga jjajjaawo musomesa ng'ogwange. N'obawandiikira akatabo ku Buganda nga Kabaka ali mu lubugo, munnange ayagala osamire emmandwa ya Kabaka bulamu, naye ng'omuzimu gwo gwali musomesa. Bosa waswa ematugga, mitendera ki gy'oyitamu ng'onookola bajjajjaabo? Ebyo byenva okwogerako. Sooka oggyemu ebizibu ebyo. Ogusookera naguwandiika, osooka genda wa musawo aliko muwango kawumpuli w'omuzimu ne gukulagula, ne gukubulira oba oliko empewo toliiko mpewo, ne gujjamu eddogo mu Lubaale, ne gugamba mwabye ennyimbe, musibe. Era kwegiri amadaala nagawoneka alina akatabo enteneka ya Lubaale. Genda okole ebitambo, yaza Lubaale yeeyogerere, salira Lubaale, zimba ekiggwa. Njezo sebo nkufunkuzeemu bosa. Gy'oyitamu gw'onookola bajjajja. Era obuko mu Lubaale kinnakyogedde. Omuntu n'afukira mu Lubaale, n'addira ebibbo bya Lubaale, mukyala we oba n'abifukira. Obubi buba buko. Okwepimpinira mu bintu bya Lubaale obwo buko. Omuntu n'ova eno n'ogenda n'okwata mukazi wo n'akwata mu bintu bya Lubaale, oba gwe n'okwata mu bintu bya mukyala wo, obwo buko. N'okwata ebintu bya mukazi wo n'obigobya mu nnyumba, mu Lubaale n'obimugobya mu nnyumba, Lubaale omutaddemu obuko. Ssebo ab'ekiko okweyagala oba n'oyagala obukojjaabwo. Mange Wankima ye Nakabugo n'empasa ate Nassali, obwo buko mu Lubaale direct. Ne mmala okupimpina sinaabye ne ŋŋenda ne nkwata mu bintu by'abajjajja bange, ebyo buko. Era nkibagamba abantu, omukyala ng'oli mu kibada tekiggaana kukwata ku bintu bya jjajjaawo. Naaba eddagala lyo, nywa emmindi zo, yambala. Ekyo tekirina. Toganze ndi mu kibada era sigenda sinja bintu bya byange nja biko. Nedda ssebo, bw'onooba omusawo tonaaba ddagala n'ogenda n'oteekerawo akapande, bazzukulu bange mu nsonyiwe, nze maama Nassali Masuuliita, ku lunaku bwe luti bano embeera mu kibada temujja.
musoke yakuwasizza bweza bwa musoke. Nze era nze nyumirwa nnyo omukyala n'aŋŋamba ayagala okundaba ng'ali mu kibadde awo mmanya bye ŋŋenda omugamba bigenda mukolera. Nze nga nze kivumbi kuba nti mukazi atagenda mu kibadda tazaala. N'olwekyo omukyala ng'oli mu kibadda tewakugamba ntokowatokwa nti nze omuntu gwe ŋŋaana ava kwepimpina. Tokwata ku bintu bya jjajjawo, sooka omale okwambala bintu bya jjajjawo bijjemu ogende mwepimpine. Do yourselves, tewali abagaana. It is good manners to be succumbed. It is good manners to be circumambulated. Tewali buzibu. Tewali buzibu. Kivumbi banna baaki nange n'okutanga mu Lubaale kyeki ekyo noza obuko mu Lubaale nkubiddeko obutono. Okutanga mu Lubaale kati oyinza okubeera nga wano wagenda mu mbuga ya Kivumbi neewaako noonyiza jjajjange n'akugoba nodda okukola ki okusaba ekisonyiwo oba otanze. Oba wagenda mu mbuga ya mama Nassali n'obbayo ekintu mb'oyoledde abalogologo n'oluwala n'ogenda ne weetonda oba ogenze kutanga n'ogenda n'omugatta. Okutanga mu Lubaale mwagenda egundi musabo lya gundi ne mweyama ne mutakola kintu bajajjaabo ne wayita emyaka ne babagamba mulina obweyama n'ogenda ne bakigana n'onoonya omuntu aliko emmandu eyo nga Saara bwe nina muzzukulu wange Saara aliko kawala Namirembe eri ekikonge. Saara ne muga n'agenda n'ogenda Saara n'akugamba leeta ente jjajjawo yakola ekivve bwe kiti oleete otanze ku lw'abalala. Ekintu ekyo kye mwakola ne munyiiza Lubaale kyekitanga mu Lubaale. Mukama Katonda atakumira mpeera abampeera omukisa. Tusinkane wiiki ejja tunaabanga tunagenda mu nnaku nkulu naye nga nsuubira nti njali naatera okugenda mu liivu omwa tuyingira mu Desemba. Ebibuuzo byammwe besisobodde kuddamu tube neebaawo kuba puroguramu ezo zibeera buli wakuna wadde sizoni ya mipiira. Benyiizizza mu nsonyiwe mumpeereza ebibuuzo bimpimpi ku 0772563344 oba 0701 kitambo kyange amma yanguwako namunkukuulijjanga tugende. Bye bye. Tulo basemutto. Wali